Zondaba ndi musajja mukozi nnyo, nkola kiro na misana. Kati obudde obw'okwemoolamoola n'okwonoona sibulina. Nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yalulumani lweweta nga njagala gwe atambulira ku magulu ana. Wakabeera n'abasajja bamwe. Abasajja bamwere ki? Ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka. N'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yaagwo ne gusiba zipu ne gugenda nga tukuwadde wadde olwataano. Onitegereza bulungi? Nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange. Kyoyasamye kimala. Sanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyeya. Ng'olwo nalina ekikapu. N'akiteeka mu nkwawa. Nakkirira. Akkiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugu w'ensimbu. Ddala olaba ekyo kinakuwesa ekitiibwa. Obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzu. Awo olikagezi bannange olw'otulo lwakusongola olwo bannange lujjudde amagezi. N'ensimbu ezikulumba ziwulira obujja zeebuze nti omusajja naba kyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Kakati nyimidde maaso ga mulamuzi ate nga gwe mulamuzi. Kati ndi mwetegefu okuwuliriza n'okugenda n'ekyo ky'ogenda ossalawo. Ndi mwetegefu okikola. Kakati nange ngumye. Ngumye nange nfumbirwe ekijja kijje. Naye kati waliwo ekizibu kimu bwekiti. Kigenda kutenesobera naawe. Kizibu? Kizibu ki? Anti munnaye bankomye okuzaala. Tesikyazaala. Eki? Sizaala. Tozaala? Iye. Bakukomye ku baana bameka? Bana. Bana. Baana bo gye bali? Gye bali balamu bulungi. Kati ekyo si kizibu era tekiŋŋaana kuwasa kubanga nina abaana naawe ekirungi oyina abaana. Siraba lwaki tetusobola kwewasa ne tukola obufumbo. Kyogamba kati ogumye ontwale nga sigenda kuzaala wadde omwana n'omu. Ndi mwetegefu kutwala kubanga omwana si gwe noonya, nze noonya ki? Noonya mukazi ate nga yeggwe. Bannaawe ate gwe okiyise ekigezo mulaavu. Wanje? Iyeeyo kiyise. Bali kukimpisa bannange kuno kwabanga kujaguzanga kusagambiza kucacyanca. Bannaawe nakange neefumbe. Bannange otikudde olubengo lwo. Mwitini, njagala okweyongera okumanya. Oli mukyala mufumbo? Sirise. Okola? Nakamala okusoma sinafuna mulimu. Obeera wa? Mbeera waka waffe ne maama ne taata. Ekyo kirungi. Ate gwe okola mulimu ki? Nze ndi businessman. Exactly, business ki? Ekiba kizze kyonna kyeŋŋenda nakyo. Bw'onsomera nti estate zirimu ssente nga nzimba estate. Gwe bw'onsomera nti trailer zino bw'oba oziguze zirimu akasente nga njuwaawo bitrailer. Kati saawa zino waliwo eyansomedde nangamba mbu drone, emmotoka zi drone ozimanyi ezizakajja. Nziwulirako. Ziriko akasente. Kati mbali njagala ngulayo zi drone zange nga 10 nteekaawo sente zange. Gye mirimu mwentambulira bwe gityo. Kyekirungi abasajja abakozi baba balungi. Nze ndi mutetenkanya situuliraawo sisobola ate kuddaawo abalala bakola ate nze neebase ate nsimanyi bizinesi zange nzitambuza bukwakku nnyo. Ye mwatu tolabika ssente. Ekyo kyandiba ekituufu kuba teri abagagga ffenna tetuba na nnyambala. Ono oyambadde bituli. Gwandibanga gwe mulembe. Saga n'abagendera ku mutwe. Nnyo. Mulembe. Kale. So kyekyo kakati amako galabye. Ennyumba ogirambudde buli kimu okirabye. Kino kikakasa nti okutegedde nti kituufu okakasiza omukazi yannobye mu nnyumba taliimu. Era eno y'ennyumba emaka gange. Oli wa ddembe okuŋŋamba nti okkiriza tubeera wano oba n'ogamba atosiimye nze nja kunoonyeza awala w'okubeera.
walungi nnyo ndafumba. Kkiriza? Ngenda beera wano walungi nnyo. Webale. Webale kunyanguyiza mulimu mbadde nyina kola kikukola. Era bana nyongera. Banaye. Nyongera ko fumido wako. Kubanga baba tumanyi kizibu kye mbaddeko. Nange ndafumba. Mfonyizo omukazi wafuka ku buliri. Naye tujja kubeerawo mpolampola. Asi mpolampola. Tujja kubeerawo nnyo. Nnyo. Banaye ate no laabu ya bode. Nyongera. Uitini kati ontegedde nange nkutegedde. Yes sir. Kasaazi mukyenjagala kukuwasa. Ekyokumpasa si kibi nange kyenjagala naye nga saagala baana bato. Ki kyotegeeza? Kandi saagala basajja bato, njagala basajja nga bakulu emyaka 5 ku myaka 6. Kati nziwe emyaka 28 ogenda kunkola. Kati awo sooka okule oli okumpasa. Kati wenaawuleza emyaka 5 gwojja kuba oyina emeka? Kyo si kyo ekikulu. Kati kimanya ate oli mu kigezo omukwano bw'ogiweza ng'ontwala. Bw'otagiweza ojja kujjawo wa 5 nga ntwala. Witi okakasa oyagala musajja wa myaka 5 ku 6? Ye gwe sooka ogiweze olaabe oba togenda kumpasa. Witi okakasa oyagala musajja wa myaka 5 ku 6? Ye ssebo ekyo kyennyini kyenjagala musajja mukulu. Kakati Vanessa. Vanessa. Nkulamuza ennyumba ogisiimye okkiriza tubeere ffenna buli kimu. So kakati neebuuza ebyo nga biwedde kiki ekiddako? Ekiddako kyakufumba. Kyakufumba. Ogenda tandika kufumba nga tosose kuleeta bintu byo? Ebintu ngenda bireeta. Okay. So ekyo kitegeeza nyina okukola enteekateeka ereeta ebintu byo wano. Nyina okumanya ebintu byolina byetaaga mmotoka oba ki byonna, si kyekyo? Yes. Okay. Kakati ekyo nja kikola ojje tutandika okubeera ffenna. Naye kyensaba nga bw'ogambye olina abaana bana, abaana sooka obalekeyo osooka ojja weka tusooke tubeere wano ffenna, then oluvannyuma ojja kuddayo ng'omaze okumanyira wano waka, then abaana okoleki nabo obaleete. Ekyo kiriwo obuzibu, nze mbeera abaana bange babeera kubanga baŋŋamba nti nno omusajja tayagala abaana naawe abatakwagala. Kale nze nkwagala n'abaana mbaagala, naye nze nkimanyi bulungi nti omukazi bw'aba yina abaana n'omwami atuuka omukwano nagubajjulamu emirundi 2 n'awaako abaana n'omusajja. Kati mbadde njagala osooka ojje weka, osooka ompa omukwano gwange nga guli wamu. Bwe mbaako kye neekolera weewaawo kati kyenkoze nkikoze, then oddeyo abaana obaleete. Kati awo noba obagabanyizaamu era mba nze ekyenfunye kiba kimala. Sigenda gukuuma omukwano gwo ngenda gukuwa naye abaana bange babeerawo embeera. Olina kujja nabo. Kale tekirina buzibu kubanga era nange kyenjagala. Kale tekirina buzibu. Kale.
gye baleko nnyawo Ese, naye gye balikose. ye gwani Ambuuza ngani. njagala kumanya Kumanya otya? Tusobola sanga muntu mu maka ge n'omubuuza agwani. lwakuba nti kale gwe bwekitutte naye ate nze si bwe nkirowoozeza bwe ntyo nga gubwo. Nedda. Tabeera na mpisa olinyene ku mukeeka gwange. N'engaato zo. Sonyiwa nnyabo bwe kiba kikuyisiza bubi tukireke. Tukireke. Alo, gye baliko nnyabo. Kale so nawe gye baliko. Kale nnyabo. Ani akulagiridde wano? Nsaba nga tunambuuza ani andagiridde ompe ow'okutuula then nkunyonyola ani andagiridde. Kyogenda otulakoze nakyo. Naye omugenyi si yalina okutambula n'entebe mwana atuula. Oli muganyi wange nakuyiseeko. Naye era mu nnyumba temubaamu kkubo. Kati oba temubaamu kkubo yogera ekikuleese. Ki ekikuleese? Kale zizze kuwa bujulizi nti kituufu noli wampa ekigezo n'enkigwa. Naye ekyo tekitegeeza nti oba nali musiro oba sitegeera. Era okugwa ekigezo kitandikidde ku nze. Bantu bangi bazibagwe ebigezo. Tutwale ekyokulabirako nti singa omwana abeera mu ssomero naawe oba ekigezo ne banne wabawo abakiyita ne wabawo abakigwa. Naye bano abaana baba bagudde ekigezo tekitegeeza nti basiru tibategeera. Wabula wabawo ensonga eziyinza obabbiirako abaana abo okugwa ekigezo. Twala ekyokulabirako nti bayinza okuba oluusi nga bali mu mbeera yakutya, mbeera yakweraliikirira, oba oluusi ng'enjala yali ebaluma. Kale nekibaviirako abaana okugwa ekigezo. So baweebayo omukisa omulala ne badda mu kibiina ne basoma ne baweeba ekigezo. Nkukakasa bakiyita. So nzize kusaba wadde kirina kigwa mpaayo omukisa omulala nja kiyita nawe ojja kusanyuka. Kati oli mu mbeera yakwewolereza nti ekigezo wakigwa enjala yali ekuluma kati ozze okukkuse nkuwa ekirala. Sigamba nti enjala yali ennuma ndyoke ngwa ekigezo. Just mbadde nkuwa kyakulabirako. Naye era nsaba mpa omukisa omulala ompe ekigezo ongezese nja kukiyita nawe ojja kusanyuka. Nsaba busabi mpa omukisa omulala. Kola oti. Laba eryakuleese. Tosobola kukola ekintu bwe kityo. Nkusabye nga sikulagira. Tonampa kigezo kungezesa mulundi gwakubiri kati ate ogamba ngende. Obwo si bwenkanya. Tolaba. Ate ndaba eki. Era ekigezo ekirala okigudde. Ngwati ekigezo kyotanampa. Nkuwadde ekigezo nga njagala kulaba. Omanye engeri gye bakwatamu abakyala. Omukyala singa abakugambye nti tambula oddeyo gy'ova oba ng'akulagidde ekintu osobola omugondera n'okikola. Naye gondaze nti oli w'amawaggale tosobola kukikola era ekigezo okigudde. Ekigezo nkigwa ntya nga toŋŋambye nti kati nkuwadde ekigezo bwe kiti nonyinyonnyola. Ate yo neeba omanya kyenaasetinga. Kyogamba ngudde omulundi ogwokubiri. Okigudde. Nange nda Nnyabo nze siina bingi bye mbadde njagala. Wabula mbadde njagala obeere mukwano gwange nange mbeere mukwano gwo. Obeeko byonjigiriza nange nkuyigirize. Onyambe nange era nkuyambe. Tewali nnyo kyamaanyi. Era siina buzibu. Naye gwe bw'ontunuulira obulungi nagambyeko njagala mukwano oba noonya mukwano. Nagambyeko wemba niwakola mukwano nina okukola naawe. Akakamanyira akakujjudde situka. Situka olabe eryakulese situka. Onaasaaga. Ngambye situka sebo. Kwata eryakulese. N'obuvuka bw'okukyala obugenda buwuzu. Gwe ntunuulira bulungi nga nkola naawe omukwano. Oti? Tambula onviire. Tambula. Mpola biki genda. Saagala kamanyire buno obuvuka bw'okukyala butambula buzunga. Tambula onviire. Nviira nva mu maaso nja kuba nze ndi mu kiga. Nja kukuba likwata eryakulese.
bantu kumanyira abantu ajawuzuma mbayagala mikwano ondabyeko nga anoonya mikwano obuvubuka buno okumanyira abantu sooka okalaba obupale bujja buwuzumira ku bantu. Kati Gloria, mbadde ntambulira mu buntu bulamu na mirembe wadde gwogambye mbo nyina mawagali n'emputtu ekintu ekitali kituufu. Kakati yessaawa nange nkuwemukire kanzijjeyo ekituufu kyempulira olw'okuba nti nkwagala. Wano sigenda kuvaawo, kagwake ketonye, kabuzibe kabuke, wano sigenda kuvaawo mpaka ng'omaze okumpa ekigezo omulundi ogwokusatu. Nkiyite manye nti ekyo nkimaze, oba nkigwe manye nti ekyo kiganye nkite. Wano sigenda kuvaawo oba oyagala oba toyagala. Kati sawa yakwekalakaasa, kanekalakaase nga nekalakaasa okwekalakaasa ok'omukwano. Sawa yakwekalakaasa, kanekalakaase. Kati sebo Mr. kwekalakaasa. Nze Kikeeto. Neryo lyetuumye. Nze Gloria waabwe njagala nnyo ebintu by'emirembe. Nange njagala emirembe naye kati omukwano gwe gunvuga. Guntembi. Anti oyagala kigezo kya kusatu. Kyenjagala. Okay. Kakati njagala kumanya Mr. Kikeeto. Mr. Kikeeto njagala kumanya. Olina omukyala oba tolina? Kale ozzo ntambuliza mu mbeera yakungezesa. So kiba kitegeeza nyina kwogera mazima. Omukyala ye mulina. Omulina. Omanyi nze Gloria sifumbirwangako oba okwagalako ku musajja alina omukazi. Nze bwonfuna oyagala nze nzekka era sigattibwako, era ekyo sirikikola obulamu bwange bwonna. Kati okusalawo kuli mikono gyo. Bw'oba oyagala okufuna nze olina kugoba mukyalawo, oba osigaze mukyalawo nzondeke. Nze njagala kulaga nti nyina obusobozi obuyita ekigezo kyonna ky'obompadde, era nti ndi mwetegefu okukola ekintu kyonna okulaga nti nkwagala. Kati bw'oba kyoyagala ekyo nze nsobola okukikola bulungi nnyo, naye obweraliikirivu bwange buli awantu wamu. Ngenda kukwata ekuba omukazi mugobe agende, nzija wano okugambye mugobye ogambe nnimba. Kati kyembuuza bwe mugoba ogenda kakasa otya nti ddala kituufu mugobye era agenze? Gwe toba na bweraliikirivu. Gwolowooza omusomesa waawa abaana ebigezo amanya atya nti ono waaka eno ansi omwana ye yagikoze oba yagikoppi? Bw'aba amaakinga olowooza amanya atya? Gwe ebyo bindekere, nze nja kumanya wamugobye oba tewamugobye nnimba. Olina obusobozi obumanya nti bwe mba mugobye ddala mba mugobye? Kale kati awo ekigezo nkiyise, kati awo nkiyise. Nkiyise naye manya kino, njagala kino kimanye n'obwegendereza. Mukazi we tomugobye nti okubanga oyagala, wabula omugobye lwakuba nze nkukase omugobe. Era nkikozerwa okuba nti kyoyagala era ngenda kikola. Era ekyo saagala okyerabire. Kale kati yono ye kagende kubanga nze sikyalina na laavu ye. Laavu gye nyina kati yo atuviire ezo nkiyise. Kale weebale.